abenjawulo tusaanise okubalaba. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa madamu omukubiriza w'olukiiko luno. Nga aboogezi ab'enjawulo bazze boogera ku mulamwa, nze ensonga yange eri nti eddembe ly'abaana linyigirizibwa mu ngeri emu oba endala, okugeza nga abaana baweereddwa emirimu gye batasobola okusinziira ku myaka gyabwe. Kino nga kiringa okutuma ekikere kibalampa omuti. Okugeza nga abaana ab'enjawulo basigala ne bannaabwe ewaka olw'okuba bambi kakazi kaddo bakasajja kaddo ke kali ewaka ge kakulu kaweebwa emirimu mingi. Okugeza ng'emirimu gy'abantu 15 n'ogitikka omuntu omu. Kati nga abaliko obulemu oyinza okwesanga ng'oli aliko obulemu alina gy'asobola, naye olw'okuba alina gy'asobola ayinza okuweebwa emirimu bambi nga mingi ne zimuzuukako. Wano we nyimirira n'ensaba gavumenti, obwakabaka bwa Buganda buveeyo buwe abantu okulaba nga omuntu yenna, omwana yenna aweebwa emirimu gy'asobola. Ntege James St. Maria Goret SS Katende awangale maaso moti Nabagereka agerekera Buganda. Nti enteekateeka nnyingi ziteekeddwawo okulwanira eddembe ly'omwana omuwala, okulwanirira eddembe lye, okumuteekateeka ku lw'ebirooto bye, ate era okumufuula maama omulungi ow'obuvunaanyizibwa. Naye enteekateeka eteekeddwawo ntono okulwanirira mu biseera by'omu maaso eby'omwana omulenzi, ate nga naffe tuba tulaba ekyo kituluma ffe ng'abalenzi okulaba nga ffe tuli wansi ate ng'abawala tulaba batusingako. Era Maama Nabagereka oba omukubiriza w'olukiiko ofunzafunza ssebo, tubadde tusaba obwenkanya wakati w'abawala n'abalenzi. Weebale nnyo okumpa akaseera kano okwogerako nammwe. Ssaabasajja awangaale. Omukubiriza w'olukiiko gwe yagambye nze nzize n'ensonga amateeka amanafu. Amateeka weegali naye tegakolwa. N'abamenya amateeka bennyini tebatya. Bassebo ne bannyabo, tujjukira omusajja eyagenda mu ssomero erimu n'asanja gamba bujje n'obulamu bwagwo ne butwalibwa. Naye twebaza abakuumaddembe abaavaayo ne bakwata kali butemu oyo n'aggalirwa. Naye era tusigala tusaba abakuumaddembe bakole, kubanga weebali osobola okusanga omusango nga gumazeewo emyaka n'emyaka naye nga teguwulirwa. Awo we tusabira bambi abakuumaddembe bakole. Neebaza nnyo Maama Nabagereka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Maama Nabagereka n'abakise mwenna mbalamusizaako mwenna mu biti bammwe. Erinnya nze Nakasuma Robina neddira nsuma Akabiro Kasulubana okuva ku Nairobi City Secondary School e Buvuma. Nate munzikirize ndeete ebitunyigiriza ffe nga bannabuvuma. Essaza nga Buvuma tulina amagombolola 9, tulina ebbula ly'amasomero. Naye mwago amagombolola tulinamu amasomero ga secondary 3. Kati oyinza okwesanga omwana jjukira Buvuma alimu ebitundu eby'enjawulo byekutudde. Kati oyinza okwesanga omwana n'atasobola kuva ku kizinga kirala kudda Buvuma kujja kusoma. Neyeesanga nga atudde n'omuzadde nga talina ssente zimutwala mu kisulo.
n'afumbirwa kuba abavubi bo babeerawo baba ne ssente bambi n'agenda n'afumbirwa. Neeyanziza nnyo nnyabo olw'akakisa kano kompadde. Ssaabasajja wangaale ne Nabagerekera obuganda. And my fellow students present, greetings to you all. It is my singular honor, through you, our dear Queen, and our esteemed audience, to be in front of you today. My name is Nabuto Jemima, from Mother Kevin's College, Mabira, a school of Owechitiwa Senyonjo Moses Chiyimba, in Senior 4 class. I have never been more proud to be a Muganda, hailing from the Ngo clan. Before I go any further, I would love to thank you with sincere gratitude, our dear Queen, for cherishing the presence of the children in Buganda and Uganda today and creating for us this beautiful theme, Children's Rights Protection. But if we think about it, dear audience, what do you understand by the term children's rights? Children's rights are the freedoms that children are entitled to. These rights are not rather gifts from the government or gifts from adults, but rather this is a mandate and a mandatory for every child in Buganda and Uganda. So they are entitled to them as a child. What are some of the rights that we have in Buganda and Uganda today? A right to education. And we see that a number of people in Buganda have violated this right to education. How have they violated it? Through acts like sexual harassment. This is where we find that mature men are harassing the girl child, causing aspects like unwanted pregnancy, contraction of sexually transmitted diseases. This is going to lower the self-esteem of the girl child. This will lead them to uncomfort and discomfort in the society, which later leads them to suicidal cases. We also had a case on 9th May 2025 where a teacher was found molesting a child. What does this imply, dear audience? This implies that the people of Uganda are unaware of the rights and the freedoms that the children are entitled to. So I would ask, it would be my plea and cry to the government that they implement laws that have been put in place to eradicate child abuse. Which policies have been implemented? For example, the section 129, article 2 states that any person that is got committing acts of sexual harassment toward a girl child below the age of 18 years will be sentenced to 8 years of imprisonment. While I conclude, I'd love to thank all the stakeholders, for example, our parents, the Kingdom of Buganda, the teachers at large, who have helped to eradicate these acts of child abuse. Thank you so much. Ssaabasajja Kabaka awangale, Nabagereka agerekera Buganda. Thank you. Maama Nabagereka n'abalala bonna. Okubagiza ndi mukubiriza. Siri mukuba. Nsenyo okulaba Nabagereka n'abalala bonna. Erinnya lyange nze Arinetwe Jemima okuva mu ssaza ly'Ekabula. Omuyizi mu Tedbeyers Primary School Elyantonde. Bela funza kuba nkuwadde eddakiika emu obudde butuweddeko. Ekindeese wano kw'okwogera ku bakazi abeetunda mu Lyantonde. Ekyo kibadde kinsumbuwa obudde bwonna naye kati kankyatule. Abakazi baddawo ne beetunda olw'ensimbi. Era kino kireetedde abaana ab'obuwala mu kitundu kyaffe nabo okwetunda kubanga nabo baleka ebyokufokasinga balaba mbu ekyo kibanguyiza okufuna ssente. So ekyo kibadde kinkubagiza mu bwongo bwange. Kati olwaleero maama n'abakyala mbadde nkusaba mbadde nkusaba bambi saba mutuyambe okuggyawo ekizibu kino ekiri mu Lyantonde.
neeyanziza mwenna abampuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyase nzize okwogera ku bwavu. Obwavu butyobodde eddembe lyaffe mu ssaza ery'Ebulemeezi. Abaana tebasoma, abaana tebasoma, abaana tebabambaza, abaana tebabawa byakulya, abaana tebabatwala mu ddwaliro, ekireetedde abaana okufa. Obutabatwala mu masomero kibaleetedde okuwanduka mu masomero. Obwavu bwandeetera n'okuba nga mpanduka mu ssomero okumala emyaka 6 neefuna muzira kisa n'anzizaayo ku ssomero n'enzikiriza okuddayo okusoma ku myaka emikulu era ndi mu kibiina ekyokutaano. Obwavu obwo engeri ey'okubumalawo nkubiriza abazadde bonna okuba nga beetaba mu nkola ya Kabaka Katikkiro gy'akubiriza ey'emmwanyi terimba basobole okufuna essente okusimba eri abo abalina ebibanja kubanga enkumbi yo terimba. Ng'ofunzafunza. Era nsaba n'abazadde okuba nga beetaba mu nkola ya PDM ey'okubanga bafuna akasente akasobola babeezaawo nga we baweerera abaana baabwe we babaliisa wamu n'obujjanjabi. Neeyanziza nnyo olwakadde ayisa abasajja Kabaka awangaale ne Maama Nabagereka agerekera Obuganda. Nsigadde nze akankwasa Loy Miracle. Ebiviirako okutyobola eddembe ly'abaana abakiise bano bye boogeddeko mulimu obutabanguko mu maka, obutafiibwako bw'abaana abalenzi, emirimu eminene abaana abamu gye bakola egitali myaka gyabwe, okulwawo okuwulira emisango mu kooti egikwata ku kutyobola eddembe ly'abaana, ebbula ly'amasomero. Akaseera kano kambaweeko ne ku ebyo ebimu olw'obufunda bw'akadde kambawe ku bimu ku ebyo ebiyinza okukolebwa abakiise bano bye boogeddeko. Bayogedde ku baana nti n'abaana abalenzi bafiibweko. Boogedde nti abazadde bafune PDM bejje mu bwavu basobole okuweerera abaana. Boogedde ku kulima emmwanyi nti abazadde balime emmwanyi bafune ensimbi baweerere abaana. Bagambye nti abaana baweebwe emirimu egiri myaka gyabwe gye basobola. Ebyo bye bimu ku ebyo ebiteeseddwako. Maama Nabagereka kantwale omukisa guno okwebaza World Vision n'ebitongole ebirala byonna olw'omulimu gwekoze. Era Maama Nabagereka bino kambyogere nga omukubiriza wa Parlimenti y'abaana, si eya Buganda yokka wabula n'eya Uganda yonna. Tusaba ffe nga Parlimenti y'abaana nti amateeka agakwata ku ddembe ly'abaana gateekebwe mu nkola. Tuli bennyamivu nnyo ku kyatuuka ku baana. Oli nava eri n'ayingira essomero n'asaddaako abaana. Kale neebuuza ku bukuumi bw'essomero eryo bwe liri. Tusaba Maama Nabagereka nti woofuna akaseera konna okwogerako eri abantu obakubirize abaana batwale abaana babageme. Abamu tebagema baana babatwala ne babawa eddagala egganda nga balowooza nti jijja kusobola okugema pooliyo. Tusaba abakwatibwako baminisita abakwasaganya eddembe ly'abaana ebiseera ebisinga bavengayo batuwa alipoota ekwata ku egyo emisango emigundiivu
egikwatagana n'eddembe ly'abaana. Ebiseera ebisinga tumanya wano ebituuse ku ddembe ly'abaana naye tetumanya alipoota. Tusaba Maama Nabagereka okkirize abakulembeze abo batuwenga alipoota fenga abaana tugitegere tumanye nti guno omusango gwagenda bwe guti. Kati omumu omukiise agambye nti emisango 47 nga tegiwulirwa. Tusaba amateeka ago gateekebwe mu nkola. Olw'obufunda bwakadde akaseera kano Parlimenti njigaddewo. Eddembe ne smile ennene Eddembe.